walk alongside you. I made a request that the first thing that must be done is to release the king from prison and the rest of the arrested. Police ekasese olwaleero ekutte Katikkiro wa Lwenzururu omukulu Tembo Ketumire ng'avunaanibwa okuba nti yenyigira mu mivuyo egibadde Kasese egyaviiramu n'okuttibwa kw'abasirikale baffe 16 n'abalala okulumizibwa. Emisango egimugenda omuggulwako gyegimu ng'egyo ejyaggulwako ku banne kati baweze 154 kubanga tubadde tulina 153 kati aweze wa 154 era n'abalala be tunaagenda nga tuzuula bajja kukwatibwa. Katikkiro ono ateeberezebwa okuba nti yaduumira abalwanyi bano aba Lwenzururu oba be bayita bakirumira mutima abasookera ddala okukasuka bomu ku basirikale abaali kumpi ne ofiisi ye okwaviira ensonga zino zonna okutandika okubeerawo nga 26. Olwaleero mu Kampala ekutte abantu 3 nga bavunaanibwa ku misango omusango gw'obutemu bwa Meja Muhammad Kigundu n'omukuumi we. Tuzze tunoonyereza nga tugoberera abantu bano naye kigenza okuzuulibwa nga balina akakwate era balina okunnyonnyola naye atwongera okugumya abantu abafamire ya Meja Kigundu ate n'okwongera okugumya eggwanga nti poliisi egenda kukola obutaweera okulaba nga abatemu bano bonna ebafeffetta ng'ebavunaana emisango gye bababazizza.